Mugamba mutya mwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugere maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala layikinga vidiyo olunaku olwaleero ze nammwe abakyala ze nammwe abaana abawala njagadde mbayo ku ddagala. Eddagala lino ligenda kuba libayamba naddala mmwe bannabukalu ng'ensonga y'amazzi ekusumbuwa. Naddala ggwe ng'omanyi nti amazzi gakusumbuwa, oli mukalu omusajja ne waakola atya nga embeera yo si nnungi. Okuggyako kijja kusooka okubabuulira ebiseera ebisinga ensonga eyo abakyala bonna abasinga ebasumbuwa ey'amazzi. Naddala amazzi gano ze gentunuulira ago aganyumisa omuzannyo agaseerera ze gentunuulidde kuba ge g'omugaso. Omusajja n'abeera ng'ajja kuyingira nga tojja kuwulira bulumi ate naye yennyini nga tajja kuyisibwa bubi ku kantu ke. Kati ge mazzi ago gentunuulidde ge mazzi ag'omugaso, agamazzi agaseereza ekkubo buli kaseera n'obeera nga tokala. Ly'eddagala lye njagadde okubeera nga nkubuulire n'enkozesa yaalyo. Nkimanyi bulungi ennaku zino waliwo abaami abatera okujja ku WhatsApp yange n'akubuuza nti lwaki mukyala wange mukalu, lwaki mukyala wange talina mazzi. Abo nno abaami bannyumira nnyo kuba omwami w'omubuulira ekizibu ekyo n'omunnyonnyola ategeera n'amanya nti gano amazzi mukyala wange gateekeddwa okubeera nago, nina muyisa bwenti okusobola okugafuna, gali kiba bweki ne bwekiti. Kwegamba omwami ategeera n'amanya kiki ekiriwo, kizibu ki, mukitegeera. Era ennaku zino abaami mbafuna nnyo nga bambuuza ku nsonga eyo, lwaki nti mukyala wange mukalu, lwaki mukyala wange talina bwagazi, lwaki mukyala wange ali bw'ati. Ntera nnyo okufuna abaami abatera okumbuuza ensonga eyo. Era abakyala mulina okwefaako nnyo, mulina okwekolako saaviisi ku nsonga eyo ey'omukwano, mu nsonga ezo ez'omu kisenge. Kuba ennaku zino abaami bajja ne bakubuuza ebintu ng'olaba bali mu kusoomoozebwa okw'amaanyi. Ky'oba olaba ng'omusajja ajja kuleka kwegamba agaana okwebakako okumala ebbanga ate omuwulire nti alina omukazi omulala, alina n'omulala. Ebiseera ebisinga abasajja baba banoonya ekyo kye basuubira mu bakazi kye mulina okumanya. Kati n'olwekyo mulina okwefaako nnyo. Ekyo nkibabuulira. Kisookera ddala kino kye njagala okubabuulira, kye ntera okubuulira abaami ng'abadde ambuuzizza ensonga eyo ekwata ku mukyala we. Abaami omukyala oyo fuba okulaba ng'omulaga omukwano ogw'omu kisenge n'omukwano ogwa bulijjo. Ogw'omukwano okubeera ng'omukyala buli kaseera muba mu kuseka, kwegamba nga temunyiiga, buli omu tanyiigira munne. Buli w'onyiigira munno kimanye nti munno oyo obwagazi bugenda kuba nga bubulira ddala. Ekyo nkikubuulira, kwegamba mufube okulaba singa omukyala obeera omunyiizizza ng'omwami omukyala mwetondere, osobole okukomyawo kiri eky'obufumbo kireme kufa. Kuba ebiseera ebisinga omukyala abeera mu bufumbo nga mubutuufu mukalu ku nsonga ezo. Ky'oba olaba nti njagadde mbayo ku ddagala lino ligezeeko okubeera nga mukuma embiri gyammwe nga tegikala. Ekirala nabagamba nti eddagala lino lyembeera mbawa kirungi mulifuule, temulifuula nga ddagala, kwegamba mulifuule ng'ekyokulya oba ekyokunywa. Bagamba nnyo nti ebintu ebimu ebireeta amazzi gammwe mu abakyala bigenda mu nva, biteekebwa mu mmere, mu minwe, biteekebwa mu caayi ebimu. Kwegamba tolinda kumala kulaba ng'otuuse ku buzibu okubeera ng'oli mukalu otandika okunoonya eddagala, tekijja kuba kirungi. Beera nga buli kaseera olya ebyo ebigenda okubeera nga bikuuma omubiri gwo nga tegukala. Beera ng'onywa ebyo ebigenda okubeera ebirungi, okugeza nga yogati, bongo, amazzi agabuguma ago buli ku makya, obusera. Weemanyiiza ebintuntu ebyo bijja kuyamba nnyo. Mu kifo ky'okunywa sooda, nywamu yogati oba nywamu akasera, kagenda kuba kakuyamba. Mukitegeera mu abakyala. Kati n'olwekyo njagadde n'ekyo nkibannyonnyole mukitegeere, kuba mwetaaga kubuulirira mumanye ensonga eyo ekwatagana n'ensonga y'okukala oba ey'amazzi. Kati amazzi ago aganyumisa, kye mbasaba mu abakyala ge mulina okunoonya, gano amazzi agamansuka ago mbasaba mubeere nga mugeesonyiwa, kuba osobola okubeera n'omwami wo n'alemererwa okubeera ng'akuleeta amazzi ago agabeera gamansuka olw'ensonga nti temufaanagana mu abakyala. Mulimu omukyala ng'amazzi ge gali kumpi agamansuka ng'obeera waakamukoonako ne gajjirawo. Ate mulimu omukyala nga olina kusooka kumumatiza, ng'olina kusooka kumatiza mubiri gwe n'obwongo bwe
ne bukakasa nti kituufu kino omwami kyandaze kituufu, amazzi gabeera nga gavaayo bulungi nnyo. Ne mubaamu n'abakyala abatalina mazzi ago, nga bo tebagalina, ng'alina obutontono obwo obusaamusaamu. Ekintu ekirala kye njala obbabuliramu abakyala, ekintu ekyo mukirinamu okuwakana, mugamba nti abakyala amazzi ago tebagalina. Katonda aba yamutonda bw'atyo, abakyala balina amazzi ago agamansuka bulungi nnyo. Ekyo nkibabuulira. Katonda aba yamutonda bw'atyo. Naye mukimanye ennamba esinga amazzi ago mubeera mugalina, naye obuzibu omuntu oyo gw'oba naye yabeera alemererwa okubeera ng'aggyayo amazzi ago. Ekyo nkibabuulira kuba ennamba esinga mubeera baakumatiza mibiri gyammwe. Buli omubiri ogwo we gukkiriza n'obwongo ne bukkiriza, ebiseera ebisinga ojja kulaba ng'omukyala amazzi gavaayo bulungi nnyo, wamu na kiri ekyokumala. Era omubiri gwe gulina kumala kukkiriza n'obwongo, obeera ojja kumala bulungi nnyo ng'omukyala. Ate ekyo ekyokumala tebabalimba, ekyo tolina kinywera ddagala. Buli mukyala yenna ateekeddwa okumala. Nga bw'olaba naffe abasajja, buli musajja yenna ateekeddwa okumala. Kati naawe omukyala, buli mukyala yenna ateekeddwa okumala, oba buli mwana muwala yenna ateekeddwa okumala. Naye omuntu oyo gw'oba naye yabeera alemereddwa okumaza. Kitegedde? Omusajja gw'oba naye yabeera alemereddwa okumaza, kuba ekintu ekyo si kyangu. Nga bwe nkugambye nti abeera alina okumatiza omubiri gwo wamu n'obwongo obwo, obeera ojja kumala bulungi nnyo. Kati kambabulire eddagala lino. Eddagala lino njagala ofune kye bayita ekitonto. Ekitonto funako bukoola bukoola. Bw'omala okufuna ekitonto ofune ne okula oyo mugule, naye njagala ofuneko kamu. Ofune n'obusera bwennyini. Kati teeka eddagala eryo mu seffuliya. Ekitonto osaleesale ne okula funa kamu okasaleesalemu obutontono, obusuule mu seffuliya mw'otadde ekitonto ekyo. Teekamu amazzi, teeka ku kyoto, tokosa. Sooka otokose eddagala eryo, kitonto ne okula bifumbe. Bw'olaba biyidde, nkusaba osengejje amazzi ago ag'eddagala eryo, gasengejje bulungi. Kati bino ebicaafu bisuule, gano amazzi nkusaba ogazzeemu mu seffuliya nga nnyonjo, ogazzeeko ku kyoto, amazzi g'eddagala eryo, ekitonto wamu ne okula. Amazzi ago ag'eddagala gazzeeko ku kyoto nga mayonjo. Kati funa obusera butabule, obuyiwe obufumbire mu mazzi ago ag'eddagala eryo ly'osoose okufumba, n'olisengejja bulungi amazzi n'ogazza ku kyoto. Kati amazzi ago bwe gatokota, teekamu obutabule, obusera obuteekemu. Butabule bulungi. Bumala okujja, kolanga si bwa amazzi ate nga tebukutte, bubeere makkati awo. Bwe bumala okujja bulungi, buteeke wansi. Nsaba obeere ng'onywako nga bulimu ekibuguumirize, ate era onyweko ne wano nga buwoze. Bwo tebuba na buzibu, oba buwoze oba bulimu ekibuguumirize ekibuguma, buba bukola kye kimu. Obusera obwo ng'obufumbidde mu ddagala eryo, ekitonto wamu ne okula, bigenda kukuyamba okubeera ng'oyongera amazzi ago ag'ekikyala agagenda okukuyamba okubeera nga munyumirwa omuzannyo. Ekyo nkikubuulira. Beera ng'onywa ku ddagala eryo. Osobola okukera ku makya n'obifumba n'onywako, naye toteekamu sukaali. Bunywe nga temuli sukaali, toteekamu mata. Nywa nga temuli mata. Kitegedde? Keera ku makya onyweko nga bubuguma nga temuli sukaali. Ku ssaawa nga 5 era nywayoko nga buwoze. Nywayo akakopo nga biwoze. Bw'otyo ne mu ttuntu osobola okunywa nga buwoze, ekawungeezi ate n'onywako nga bubuguma. Kigenda kukuyamba kwegamba kifuule nga anywa nga bw'onaanywa caayi oba nga bw'onaanywa amazzi. Ogenda kubeera ng'ofuna obwagazi mu mubiri gwo, ate ekirala ogenda kubeera ng'ofuna amazzi ago ag'ekikyala ng'omukyala, naddala gagaseereza aganyumise omuzannyo ogwo. Kigenda kuba kikuyamba okubeera ng'obwannabukalu obwegobako. Ekyo nkikubuulidde. Singa onaaba ng'osoose n'otunuulira biri bye nkugambye, oba omwami wo n'atunuulira ebintu ebyo bye nkunnyonnyodde, kubamu obuzibu bwe mulina abakyala, mwagala ekintu kimu, njagala ddagala ly'amazzi. Ekyo nno kya bulabe abakyala. Ky'olaba nti bababba nnyo, n'ogamba naguze eddagala naye siina kye nakyuseeko, olw'ensonga nti eddagala lino obeera ojja ddinywa lye bagguzizza, naye ekiddako awo kye kibeera ekikulu. Kati n'olwekyo mutunuulire nnyo omwami wo akulaga omukwano omutuufu. Nga bwe mwasooka nga mwagalana, alina kwongeza bwongeza so si kendeeza bukendeeza. Ekyo kikulu nnyo mukitunuulire. Ensonga eyo ey'obudde gye bakuwa mu buliri,
omusajja akunoonya atya, mumala budde ki nga mwenoonya, amala budde ki nga akuliko, bigambo ki bimwogera nga muli mu buliri, bigambo ki bimwogera emisana, wakubira essimu akuvuma oba mwogera bulungi. Kwegamba bye bimu ebigambo ebyo ebikyankalanya obwongo bwammwe mu abakyala n'otuuka mu kadde kali ak'okwebaka mu buliri nga toyagala na musajja akkwateko, nga toyagala kwegamba ere nga mwegatta, olw'ensonga nti obwongo bwe abeera yabukyusizza dda, olw'ensonga nti abeera akuvuma, akukuba, akulangira kina, akulangira kiri, abaana tebaalidde emmere, temulya bulungi, kwegamba bingi nnyo ebireeteramu abakyala okubeera nga mubula obwagazi. Ekyo nkibabuulira. Kati n'olwekyo mugezeeko okulaba nga mutereeza ebintu ebyo ate nga bw'okwesa ne kweri eddagala lye nkugambye, beera ng'olinywako bigenda kuba likuyamba. Obusera obwo bufumbe nga bwe nkunnyonnyodde, beera ng'onywa ku busera obwo. Waliwo ebintu by'olina okufuula ekyokulya oba ekyokunywa ekya buli lunaku, naddala mmwe abakyala. Kale n'owooyosaamu naye nga olina okubeera ng'okitunuulira nnyo. Okitegedde? Nzoza kankomaawo nemekkola nnyo mpanvu, naye osobola okumbuuza, ojja ku WhatsApp yange mbuuza ky'oba otategedde ku eno viidiyo, mbeera nja kuddamu nkunnyonnyole bulungi singa onaaba oli ku mulamwa ogwo gwennyini ogwa viidiyo gye mbeera ntaddeyo. WhatsApp namba yange eri 0787873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga viidiyo, mubeere bulungi, mweraba.